tugenda kubeera nga tutandikira ku listen movie yaffe y'olunaku olwaleero. Vijay Jonathan nga bulijjo nga tuli wamu ne King Studios. Saagala okasube kana ak'olunaku olwaleero gwakyali wala sambyako. Bagamba nga tekinologi omupya azze era waliwo microchip avanti gye baakoze. Tugenda kwolekera ekitundu kyaffe ekirala ku movie yaffe gye twalaba luli eri eya The Rise of the AntiChirst oba gye bayita The Mark. Tunuulira nga bagamba nti Tana abuzeewo ne shiipu. Bagale Daniel zibonna mwebali. Tunuulira waliwo agamba nti ensi ng'enoonya omulokozi njagala nze mbeera omulokozi oyo. Naye ate nga Bayibuli yakyogerako mu Matayo 24 munange olunyiriri lwa 6 nti bajja kwefuula bakristo. Matayo 24 olunyiriri lwa 6. Tulaba ne Dr. Cooper yali agamba Tana nga amugamba nja kunoonya yonna gy'onaaba ogenze. Tunuulira abantu bonna nga babuzeewo ng'ensi eri mu kaseera kakati abaga nnyo. Ensi ekyankalanye tebitegeerekeka. Tugenda kubeera nga tutandikira we twakoma luli eri. Tunuulira nabagamba ebintu bino kitange yabiŋŋamba. Kano kamuvi ka leero nkasindikidde kanisa ya Kristo ekyabiteekamu okusaaga mu bintu by'obwa Katonda. Baganda bange so ne kitange Mukisa John nange kano nkakuweereza kubanga bye waŋŋamba bya ddala. Weewaawo tunuulira kaseera kazibu nnyo. Bayibuli kyeyogerako mu Matayo 24. Tunuulira nga zibwatuka babalengera kukubagana byasi. Naye nga kino Bayibuli ekyogerako mu Matayo munnanga 24 olunyiriri lwa 6 nti mujja kuwulira ettutumu ly'entalo. Baganda bange ng'ebyasi bivuga nga waliwo be baleeta emisinde. Tugenda kubeera nga tutandikirawo ekitundu kyaffe ekirala. Baganda bange baabulawo bubuzi. Kano ketolokedde bakayise The Mark oba ekitundu ekirala ekya The Rise of the AntiChirst. Njagala kunnyonnyole ebikwiriye emabega wa shiipu. Aya tunuulira saagala okasuba Vijay Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikirawo ku Listen movie yaffe y'olunaku olwaleero. Era ebadde ennyanjula anti waliwo agamba nti kireka geyeeno etandika butandisi. Fusion is unfolding at this hour as reports are flooding in from around the world. Tens of thousands. Tutandikidde Bayibuli weegamba nti munnaye nendaba ogusota munaye n'ensolo ogusota ne guwa ensolo amaanyi. Ayaya tunuulira n'obuyinza bw'ogusota kubikulirwa nsolo ya 13 olunyiriri lwa 5. Bayibuli egamba nti munaye ogusota gwawa ensolo amaanyi. Tunuulira ng'abamawulire bagenda mu maaso n'okutegeeza akatyabaga kagudde ku nsi. Buli muntu yenna yeeraliikiridde. Naye ebiseera bino ani anaawona? Bayibuli egamba munange Matayo 24 bino tebijja kulema kubaawo. Poliisi erawuna wonna. Tudda ku Taka Industries. Tunuulira waliwo omukulu ali ku kompyuta alaba kamera wonna abali ku street badduka. Anti 10 babuzeewo yajjayo sigala anywe. Era bannaye tetumanyi na kumanya Avanti erina microchip gye yakoze. Naye abantu era babuzeewo ne CEO waabwe waba Avanti yabuzeewo bubuzi. Era okulumbigano kubadde kw'amaanyi nnyo. Tetuyinza kutegeera bannaye Avanti yakoze chip ey'amaanyi ennyo. Naye ate ne yagikoze yabuzeewo. Tunuulira kati bajje bagamba omukulu ssebo batugambye tufulume ekizimbe embeera etabuse. Tunuulira babodegaadi bajja munnaye bawerekere bayingira ka lift. Tunuulira bagambye mbw Avanti munnaye yakola ka chip kasobola okuyamba ensi naye yakakola yabuzeewo tebamulaba. Dr. Cooper tunuulira anti alimunyumiza nti munnaye eyo chip ate baba bagifunye ejja kubayamba nnyo. Nti tekinologi ono omupya avumbuddwa teyi ngeri tusobola kuddukira nga tetulina kakiipu ako. Okiraba anti tugezaako kyonna kye tusobola tulabe nga tufuna kiipu eyo. Tusuubira bijja kuba bulungi mu kaseera akatali kawala. Eyo kiipu gye njogerako y'Avanti gye yakola. Tunuulira katudde eno balina okufuluma. Tunuulira
munne gwe bakola naye agenda maaso n'okumubuulira. Baatuka ku basement, ensi yaguddemu dda akatyabaga dduka. Anti wetutakozesa mukisa guno omuntu omulala agenda gukozesa. Anti wetutafuna kiipo eyo ebyaffe biwedde. Kati waliwo ababakwata babbi ebisumuluzo ku ttaka. Kati tewandikikoze kino, twagala ssente zo n'emmotoka yo sebo. Tewali buzibu yakakkana ye Mr. Taka Ivan Kamaras original names. Tunuulira kati yatandika okumimanipulatinga okumuzanyira ku ndowooza ze. Nkutegeera toli wekka, waliwo omukimanyi mwenna mutidde kubigenda mu maaso naye njagala wekkanyenya akatundu kano. Tunuulira yatandika okwogera naye nga amanipulatinga obwongo bwe kubanga ono alina chip ali connected. Tunuulira nze sikubuzaabuza naye no muno yakubuzaabuza. Omusajja oyo mu dakiika eziyise entono nnyo yakusenzesenze mukole bino naye yalina ebigendererwa bye. Kati kyoba omanya nti ono yakuteekamu bino naye ate ayagala nawe akusaanyeewo. Ono omusajja muzibu nnyo, mutemu nnyo oyo munno. Tolaba nga ayagala nakugyawo obulamu bw'omukyalo oyo kubanga essasi libadde ligenda omukubwa, ayagala bikubwemu ggwe. Ayagala kusaanya ng'obulamu bw'oyo mubi. Max ekiki amuyisa erinnya tomanyi, wamanyi otya? Nkumanyi n'okusinga woolowooza. Sokolabe ono bwe yakuzanyira ku bwongo. Nedda sinza akuzanyira ku bwongo, wamma gwali mu buyinza. Nedda tambuzaabuza gwanimba. Bafunye obutakkaanya bano ababbi werwaneko nga budde tebunayita onamuzanyira mu bwongo. Tunuulira kati waze tunuzaamu yazibiriza amuwe komandi. Tunuulira namugamba kokinga ng'akozesa maaso ge, namugamba kuba kati yakozesa maaso namugamba mukuba amasasi 2 gagayamukuba. Kakati abagala okuleta chip baagala baba controlling we batyo nga muli ngazi robot nga mwennyini yakuwa ebiragiro nti tambula va wano dda wano. Yatunula n'anyiga amaaso emirundi 3 nga mugamba mukuba amasasi 2 geyamukuba. Bweba yensonga laki baagala kubunya enjiri ya chip oba tesobola kumuwakanya. Kati yavaayo gwe omulimu agukoze bulungi nnyo. Ye Mr. Taka bilioneya ayagala mbu kufuna chip y'abavanti egenda kumuyamba okugatta ensi eno. Oba oyogera Luchina oba oyogera lulimi ki tebimukwata ku kasita ofuna chip muwulizaganya mu lulimi lwonna. Wakugamba tambula genda gw'obiwulira, wakugamba kola kino towakana. Kyekibayibuli kyeyogerako nti munaye nga boogera olulimi lumu. Tunuulira kati tudda ku Mr. Tana. You know we're not going to be able to stay in any one place for too long. Anti kyemmanyi abavanti bagenda kulekeraawo kunnoonya era nga kyemmanyi nti bakyantulakinga tebagenda kulekeraawo kuyigganya bulamu bwange. Ate nga nekirala kyentegedde nti chipu eno yeetaagibwa abantu bangi. Tunuulira bantu bangi nnyo kampuni ziri kwetaaga chipu eno. Twalabye Mr. Taka naye yatuma omusajja we bafune chipu eyo. Tunuulira kati yakubirwa omusajja we atuuse mu Berlin. Summit yo mu Berlin. I'm still here. Anti nkyali eno. Mr. Tana aliwa. Tukyamunoonya bunoonya atubuzeeko. If Avanti has the chip back. Anti kyoba omanya nti Avanti weyediza chip eno ebyange biba bisiraanye ate kyoba omanya sigenda kukusasula. Things as threats. Okitegeeye. I'm a man of action. Kyoba omanya nti nze ndi musajja wa action nkolerawo. Now can I? Anti kyoba omanya tugenda gifuna. But what's happening I can assure you. Tunuulira. Each of us a calling. One worthy of our abilities. My calling is to bring unity to all. Gwe kyoba omanyi okuyitibwa kwange kwe kuleetawo okwegatta mu nsi yonna. Ensi ebeereemu kati gwe chipu eno egenda kunkolera ekintu kinene nnyo. Njagala abantu bonna bagifune nga nze agirinako obuyinza. Namubuuza okkiririza mu Katonda? Nze nzikiririza mu ssente. Kakasa nti ssente zange oziteekako. Kati bakkirizaganyiza luli yali agambye mu nga 5,000 kati bagambye agenda mu bukadde 5 obwa euro. Kino ekintu kinene nnyo abaakifunye ssebo. Olaba abalinamu abatono balinako access abawa command ayagala kimuyambe chipu ene muyambe okugatta ensi yonna. Save nene mbu kati Mr. Tana yagirina. Kati yakubira batraka be. Anti bangambe mwe tiimu esingayo mu kutrackinga mbawadde omulimu mugenda kola omulimu guno gwo kutrackinga Mr. Tana.
afunye tiimu empya mu tracking abalina okutrackinga Tana yonna that many are calling the end tunuulira has created complete disarray and kati bali ku mawulire as well. The most devastating impact seems to be focused in the tunuulira where whole towns have gone missing. At the G20 summit in Berlin, mbu waliwo G20 summit mu Berlin to make the opening statement in what could be Mr. Tuck agenda kubeera ng'ayogera opening statement okwanjulira ensi ekigenda mu maaso ne yajjako bujja kakati noono njukira baali bamugambye agende mu Berlin Mr. Tana abaalaba ekitundu ekyasooka every year to try to feel close to him because anti kyoba omanya it's actually the anniversary of the day he died. ebintu si byangu nti onansonyiwa yeeraliikiridde abasajja amanyi bamuyigga bagambye G20 summit egenda kubeera mu Berlin oba ba superpower ensi superpower 20 zigenda kusinkana mu Berlin ekye Germany naye nga Mr. Tucker yagenda okubeera nga wa opening statements tunuulira kati ye baali baagadde ne Mr. Tana atuukeyo banjulira ensi ekigenda mu maaso kati guno Mr. Cooper baamukwata dda dokita bamugamba nti anti gwe wakola cheap eyo ng'ogikolera baavanti tukimanyi nti ogenda kubeera ng'otuyambako okuzuula Mr. Tana waali baleeta abalala bayingira ye Gary Daniels oba atuweerezanga Pike mu kano akaleero Men you asked for here, sir? anti omusajja gwe watugambye twagezezaako mu tracking tunuulira kati ne yamutunuulira nga bamukubyekubye dda ye dokita bagambye yakolera avanti chip ate yabuzeewo naye ng'okubulawo kwe ye baawambye muwambe anti munaye mutuyambe Jackson Drake for prototype biometric babafunye by bonna batraka bazibu nnyo Boroni Chife bazibu nnyo bano tracking Damian Tash dangerous man. sagala nnyo okweyita Lucifer Thinks like us. omanya omusajja tagenda kubeera mwamu There's a €5 million reward. era nga tulina obukadde 5 obwa euro gwe tumufuna He's useless. nga twagala mulamu I want you guys to split up. You've each njagala mukyangu ye saagala mugayaale mu kino Few hours, the chip's tracking system will be online, and we'll know exactly what era mu ssaawa si nnyingi nnyo chip tracking system tugenda kubeera nga tugitadde online mu we're doing here. kati mukyakola ki wano mugende mutandikirewo emirimu abagambye nti omusajja gwe tuyigga naye mugezi alinga ffe tagenda kubeera mwangu wa kukwata temumupapirako Can't hack into the. tumwagala mulamu The mainframe is still down until I can access. nze nemeredde okuakinga sisitemu y'abavanti erina firewalls si nyangu yakuyingira do what you got to do to find the chip. sebo kola kyolina okukola omufune vamu ebyo ng'olemereddwe okuakinga system gwasinga mu kuakinga oyogera otya ebyo Saw them enter, and you didn't think to call the police? gwe sebo tewakubidde poliisi Wife and 60-year-old son. anti omanyi nagambyeko mukyala wange Two Farangs squatting in my building. nagenza okulaba abasajja babiri bayingira ekizimbe kyange ali kunyumya kubira ebyabaddewo bye twalabye mu kusooka abasajja bakubye bannaabasasi munnaye ng'omumu akozesa liiso alipootinga bamubuuza tebagambyeko poliisi kaseera kano nga ne poliisi naye enoonya bulamu bwayo munnaye kaseera akagenda okutuuka nga n'owa poliisi asooka kulwana kutaasa bulamu bwe n'omunamagye n'owa militale naye ng'abulabako kajja kubeera kaseera kazibu nnyo olowooza ku ki Just thinking about my sister. anti siyinza kulekerawo kulowooza ku sisita wange When I was 10, omanyi we nalina emyaka 10 told me I had a little sister coming. abazadde bange banjigiriza okulabirira muto wange Birth, we twali abato patience, okuzaalibwa kwe munaye yalinamu ebizibuzibu maama n'afa but she left us with an angel. ndowooza kati ali eyo ne bamalayika Was Mali. erinnya ly'omwana ono yazaalibwa maama n'afa n'okufa baamuyitanga Mali She was my friend. ng'ovudde ku kyokuba nti yali sisita wange era yali mukwano gwange twazannyanga emizannyo namulabanga nga fyusha yange She was my hope. yali nga buyambi bwange nga mwesigamako nnyo muto She was everything. yali byonna mu byonna gye ndi kyoba omanya My mother gone, maama we yagenda started to grow apart. taata munaye yagezaako okutubeererawo Not naye like byatuuka ne mumizitowerera ng'anywa sigala mwenge enjaga ebityo he started nga tumutamye tandika obulamu bw'okunywa ebyo n'okuzanya zaala differently. tebyasigala kye kimu One day, olunaku lumu short on cash,
Tunuulira. So he decided to throw Mali into the pot. Anti munnaye twali tetuliiwo nagenda taata tebimutambulidde bulungi. N'atunda mu sisita wange Mali. Abaamugula basobola okujja. Bali baguze sisita Mali naye nga kitaawe yali amutunze. Tunuulira. Biro byonna n'atunyumiza bambi. Kati Mali we yakiraba. Ano kwe kuyita Mali. Waliwo ogusikirize gw'omusajja gwalengera. Yalaba bulabi batwala butwazi sisita. Nange. Alengera ngatto. Sisita bambi yagezaako okuvaayo ajjalwanirire katooke. Bannange. Talirwerabira. Agamba talirwerabira olunaku olwo. Naye nga kitaawe tandikiriza ebintu ebyo byazaalazaala. Asobola okuba nga atunda muwala we. Fune ssente. Bw'atyo yalaba bamutwala. Thailand gye tuli. Nuulira. Baganda bange. Mali. Yakaaba Mali. Tusa leero talabanga ku Mali. Mutwala tamanyi bamutwala wa. Kaaba maziga mangi nnyo. Bambi mukazi watu yakaba kubanga ng'ovudde ku kyokubanga yali sisita we. Yali amwagala. Nga nange wenjagala brother wange ne basisita bange munnange. Eri family enywevu. N'okutusalira ennaku eyo ekyamuliko bambi. Ne wabirowoozaako awulira nga ayagala kukaaba. Anti munayisiddangamu mulaba okuva n'olwo. Tunuulira tanaabiwulira. Tunuulira amaziga mu Thailand abantu bakaaba kati waliwo abakutte obusalaba bayambe. Mamaze wange abuzeewo. Anti obuzibu obuvuddewo weebu. Abaana batubuzeeko bana babuzeewo. Abaami abamu babuzeewo n'abakyala abamu babuzeewo. Tetumanyi abantu baffe babuliddewa. Tunuulira. Agamba ki oyo? Mwana we abula mbw'abuze oba mbw'omulabyeko. Banaye kino Bayibuli kyeyogerako. Omanyi idea eri bweti. Omanya nti abaana abo abagenze yabasaasidde munnange. Kitegeera abaana b'abalokole kati babazadde baabwe nga balimu okwekiriranya naye abaana babatendeka Kristo tutte kubanga bano abaana nga wadde bakyali bato babakuliza mu mpisa y'okutya Katonda. Okitegeera ndowooza omwana wa musamize nga oli mwana wa musamize oli mwana wa muto asinza Buddha tebakulimba mbw ate ojja genda mu ggulu kubanga oli mwana muto. Manyi tulina endowooza yo mwe abaana malayika nedda. Omwana kasaba nga omwana akyali muto osobola omuterako oluyimba lw'ensi n'azina n'anyumirwa ekidongodongo ekyo. Tegeeza munnaye aba alina amagezi agategeera era ekyo kiba kikyamu mu maaso ga Katonda. Tudda mu G20 summit eri mu Berlin. Ensi zaali zitutte multinational council oba akakiiko akateeseza ensi yonna n'ayita UN. Twandibadde nga tuli na famire zaffe. Amazima nange sikiraba kye tukola wano. Manyi tuve wano mazima tumala budde bwaffe ebintu bitabuse nnyo. Kati waliwo yagenda bagamba teri gye mulaga. Mulina okutuula. Lwaki? Kiki tusuubira okukola? Nsuubiramu okuweereza abo abaabalonda okubaweereza. Mpaka mbuusabuusa nti sisuubira nti babasasula mubasulirire mu kaseera akakazigizigi nga kano. Kale waawuliza baatuula kuba kireka bamusaamu ekitiibwa ye Mr. Taka bilioneyo. Naye lwaki omuntu alumbiddwa? Tolabanga okuvvoola ebintu bya Katonda kyekiresa embeera bweti. Buno si bunambi tebwawandiikibwa. Are we now expected to drop to our knees, all of us? Tolabanga tusuubira ffenna tuke ku maviivi gaffe tusabe Katonda oyo atusaasire. Will he give us a last chance? Oba n'atuwayo omukisa ogusembayo. Tunuulira. Tulina okubeera nga twezza bujja. We must find solution to bring. Tulina okufuna ebyokuddamu ku bizibu byetusanze. To bring harmony. Tuleetewo obumu, emirembe. To the community of man. Mu bantu betuweererezaamu. Teri muntu agenda kuzigiza busungu bwa Katonda.
Did he tell you this was his plan? Katonda yakugambye ko nti eno pulaani ye. Have we all become so driven by fear and conflict? Oba mwenna mutandise okuvugibwa okutya. Makes sense. Byonna tebigenda kukola makulu nga mutiitiira. Kati gwe kikyo bino bitegeeza ki gwe byolaba gusebo biki byona byolaba bitegeeza ki bino abantu babulawo obubuzi enjala etandise muntu bikyankalanye. Speak about a day when God restores his. Anti buli nzikiriza yonna eyogera ku lunaku Katonda lwajja okujja alaga obusungu ku nsi kuno olw'obutatya Katonda. Si kyo. Of my own destiny, and a day would come for me. Naye nze kyemanyi buli muntu alina entuuko ze. Okitegeera? In a world where Muslims, Jews, oba oli musiraamu oba oli muyudaaya oba oli mukatuliki oba oli muki tusobola okweyiyayiya ne tweyamba mukiraba ne tubeezaawo obulamu. Okitegeera? Mu kaseera nga kano tulina okubeera ensi emu nga tetwetaaga Katonda. Ebbanga gwanvu nnyo tubadde tufugibwa Katonda n'abantu abalina endowooza bwe zityo. Naye mulabe kati gye kiraga. Kano ke kaseera. Guno gwe mukisa gwaffe. Tufuuke omuntu omu twekolere ku bizibu byaffe. Ekyokuddamu eri okusaba kwaffe tekiri mu ggulu, tekiri mu bire, kiri wano kambalage. Kiipu eno tunagifuna bakayise baganda bange. Omusajja ayagala kwefuula mulokozi wansi mbwe abanunule. Naye nga kino mu Bayibuli ekyogerako mu Matayo 24. Gamba banaite muleka tana kutoloka. Luganda Matayo 24 olunyiriro olwokuna paka ku Lwokutaano. Bayibuli egamba nti bangi bajja kujja balimberimbe ensi nga babayita bakristo mulokozi. Atandise ngoyinza okulowooza musajja atya Katonda. Naye nga ebigendererwa be yoli kutwala bagamba mwayagala afuuka omulokozi. Bwensi enoonya omulokozi ayagala yabeera omulokozi. Anti munnayi bagezezako track egaanye okukola. Bamanyi kiki? Ono yamuyita sebo. Hello. Kiki oyagala ki? You got a name? Olina erinnya bakuyita ani? Onaye ono naye. Kale bampita Warren. Maybe I can help you. Nze ndowooza nsobola okuyamba. Yaseka n'okuseka. Just how do you propose to do that? Nsanyuse nti ogezezaako okulowooza bw'otyo. Make your life a lot easier. Anti nsobola okugonzaamu obulamu bwo ku bintu byokola by'okutracking. Maybe. Otangamba njagezaako. Maybe turn will be gone by then. Kale ndowooza wonaabisobolera nga tana takyasobola kulabibwa. Ekiki? So why do you want to help? Kati kiki oyagala okunnyamba? Because you can help me. Anti kubanga mmanyi naawe osobola okunnyamba. Look, I'm a dead man. Kubanga wotanyamba ngenda kufa. Kill me. Oyo tana agenda kujja wananze. And if you fail him, ate wonaagezaako okumunyeziyiza okunzita, you too. naawe agenda kutta. You look around yourself, kid. Okitegeera? Things Kati happening. onyamba naawe oba weeyamba. Tunuulira. Naye nange kimanyi nsobola okukuyamba. Okutrackinga tena jjukira ye yakola chipu. Amuyita Dr. Cooper akolera Avanti. Bamuwambye mukubanga tana we yabula. Bamanyi yasobola okubayambako kumufuna. Tunuulira kati tana alina gye yatuukira eno. Koodi zaawe yali azimanyi yayingira. Bayingira munda. Tunuulira. Kasirifu bwe katyo. Keep the lights off. Anti munnaye amataala gakuumibwa tegaliiko simanyi. Baateekamu password sizowamu. Tunuulira. Baafuna bukanda bubawe ku light. Tunuulira. Baatandika okudba bambi nga bayingira munda eno. Kireka waliwo ensonga lwaki ttana azze eno gye tutannamanya kiki. Kubanga obwongo bwe bukola naye wetwogerera akyalina kachipu ka Avanti. Ate abaakakola baakateekako firewall tomala gayingira mu sisitimu yaabwe kumutrackinga. Okujjako nga Avanti ye yagala okumutrackinga. Kati tracker zonna maba ziri disabled. Ez'abaana abattaaka industries abaagala okufuna chip. Mubagatte ensi ebeeremu. Kati ensi gye baagala abooluganda. Oba oyogera Luchina, oba Lukakwa, oba Luyindi, oba Lusupaniki, oba Lufalansa, oba Lujamani, gwe obeera bubeezi ne chip. Komandi eba ekutuukako n'okola nga olaba reboti. Gunzo enkwata remote n'ennyiga kakaamu. Reboti tegamba ate nayogera Lusoga oba nayogera Lugundi. Eba erina kujja.
Wengamba nti katurebo tuye mukube punch tembuuza nti atengo nkomandize mu Luchina ekola bukozi command kiringa gwe okwata DVD player yo nonyiga aka open tekasoka kubuuza ngo oyogede lulimi kikaggulewo kasonyiga mu music button yo open kaba kaggulawo ensi yogere lulimi lumu baba tunuulira naye kambabuuza lwaki mulowooza Katonda bino ebintu yatwala obudde n'abitulabula olowooza ekigendererwa kya Katonda kyali kiki kubanga Bayibuli egamba nti asomamu ategeere Matayo 24 aya manyi Bayibuli egamba tewali kintu Katonda kyasobola okukola ku nsi kuno nga tabikuliddeko bannabbi be takyagala nnyo kintu ne kikwata abalonde be nga bali offside kati bino tubibalabula abaleeta covid nabagamba beerimbika mu covid mu kirwadde naye nga balina ekigendererwa emabega ze zino ze zimu ku nsonga era munaye bajja kuleeta n'ebintu ebiralalala kati omulembe gw'ebisiyaga munaye gwatabuse nnyo omwoyo gw'ekisiyaga gutabuse nnyo mu nsi yonna si na Uganda yokka gutabuse nnyo nga wookiwulira naye kino kye baagala kati munaye nga mulina chip mubanga owira okukonekitingako mubeera programmed nga wolaba zi computer nga kyayagala okuderitingamu akisangulamu busanguzi baganda bange aya so ayimiridde yeekuuma aleme okugulira naye nga bino bina Bayibuli ebyogerako mu Matayo 24 mukaaga tebijja kulema kubeerawo I suppose you checked the stewardess's house too, right? Of course. No one's seen her for days. Baturako ebintu bikyabeesibye Don't be shy. toswala towulira ng'oswala okujja okunnyamba nkimanyi oyagala kunnyamba nange nkuyamba ebintu biganye olaba nga teryamulaba nagamba mazima omusajja nkyeka nja kwetaaga nnyamba ebintu biganye bitaaga obukadde 5 owa euro baba bufuna baba nga bafunye ttana naye akyabalemye okuloketinga okuturakinga tunulira Vigilance nga bulijjo Christian movies munnange yajasooka mugyeko kantonotono musajja naye mugezi Dr. Cooper musajja mugezi nnyo kati kyoyagala A cup of coffee and the smoke. njagala osooka ompeeko kakaawa njagala n'okunywa sigala njagala nkusimulule But you don't have the authority for that. anti obubiizi obulina And the smoke. njagala nywemu kasigala awo ne kakaawa bampe anti oyagala mbu nkusimulula emikono Turner. Well, how do I know your information is legit? kati gwe nfume kiri kijoyinza okumpa enyinza okunyamba okuzuula ttana What else are you going to do? anti gwe kiki ogenda okukola obikulemye already kati ogenda kukola ki kati gibaako kyogala anti kyobamanya ttana yalina Jeremy Turner? Jeremy Turner Died 3 years ago. yafa myaka 3 twabitegeddedde ebyo twamukozeko ttana twamugezezzaako okumuloketinga ebyo In Bangkok? kyomanya nga yabeeranga wano mu Bangkok nedda His father requested the transfer here. nolira okimanyi kati bali mu Bangkok My coffee black. adamubuuza nti okimanyi nga Jeremy Turner yabirinangako amaka wano mu Bangkok ensonga lwaki mbadde nkugamba nti mpaka caayi Jeremy Turner yabanga yabeerangako mu Bangkok ate nga naye Turner yaddukidde Bangkok kitegeeza aba yagenze mu nju ya brother we kati babagamba musooke munoonyeko enju Jeremy Turner gye yasulangamu wano mu Bangkok mulabe baatandika okuteekako trackers zonna okunoonya enju ya Jeremy Turner kusinziira ku information Dr. Cooper gy'abawadde yajja abagambe nti nga tannafa emyaka 4 emabega abeeranga wano mu Bangkok brother wa Turner gye bayitanga Jeremy Turner yoli ge twalaba mu kitundu kiri ekyasooka yamubuuliranga enjiri anti sijja kuntwalira essaawa eziwera okumufuna sirina budde buwera zissaawa mpa information va mu malala omulenzi abadde agamba kijja mutwalira essaawa ku tracking ebituufu yabagamba sirina budde obwo gwe mpa information musajja balina computer system esinga mu kutrackinga gwe batrackinga musajja batwali eno yeebase mulira ali mu nju eya brother we Jeremy Turner naye nga Dr. Cooper yabitegedde dda anti munaye saawa si nnyingi bateekako ku mawulire nga global crisis oba kati abaga akagudde mu nsi yonna Practically without value, and the US dollar expected to follow. Most sente zaagweddemu dda value duka
in Berlin, world G20 summit mu Berlin. Amidst the rising tide of Mr. Tucker yayogeddeko eri abantu. has emerged as the voice of reason. Era munaye Mr. Tucker Preparing to yafuuse eddoboozi ly'abantu. Dress during the Great Depression. Erizaamu abantu essuubi mu kutya. Responsibility here Anti buvunaanyizibwa bwaffe is to bring together all participating economies kubeera nga tuteeka ensi okuzza abantu wamu. to ensure faith Tubeere n'okukkiriza kumu. together. Tubeere nga tusa kimu. Get cleaned up real quick and then meet me downstairs. Anti munaye kansoke ngendeko mu downstairs. Not take care about all people, great and small, rich and poor. Tulina okufa ku muntu omwavu omugagga omunene omutono yenna tumuyambe. Naye nga byayogerako tabimanyi nti byawandika mu kitabo ky'okubikulira 13 olunyiriri lw'omukaaga nti nga kino ekintu kye baagala okuzimba nga kifa ku mwavu omugagga omuddu ow'eddembe omunene omutono ow'ekabira yonna yasoma n'ataasoma. Kino kye baagala okuzimba. Kati bazudde enju Jeremy Tanner we yali abeera. Nulira. Lengera zi kompyuta guno mulembe gwa kompyuta nnyo gwe. Lengera. Mr. Movie gye twolekedde eya leero. Aba ejja kwewuunyisa. Tunulira. Perfect. Tumufunye. Baganda bange. Kati no bamufunye. Mwenju wabadde yeekwese. Babawa information. Mr. Tanner ye tabimanyi nako. Tikeka babawadde information nti ali wano mu Bangkok. Sebo Jeremy Tanner yabeeranga mu Bangkok. Naye yafa ebbanga eriyise emyaka 3 egiyise. Kakati ono yaddukira mu nje yali ya brother we. Wajjayo akafaananyi alina akafaananyi ke yalaba mu Bayibuli yali ya Jeremy Tanner. Kyamwewuunyisa. Ono mukyala yajjukira tumujjukira yali akola mu nnyonyi. Naye nga bamanyiganye ne Tanner. Ajjukira olunaku lwe baali bakkirira. Bali mu parachute. Andi kye bayita okukwakulibwa. Ewuunye kyali kituse ku Tanner yamugamba mu kye bayita okukwakulibwa. Tunuulira ng'ajjukira abaana mbwe abaabuze babadde baana b'abalokole. N'omusajja yali mu nnyonyi yabagamba. Bannaye kuno kwe kukwakulibwa. Ekitundu ekyali ekyokubiri abaakiraba muno. Kiki? Yonna waabigattaga. Ajjukira ne sisita we amanyi oba aliwa. Naye ng'agamba kuno kwe kukwakulibwa Bayibuli ebyogerako byebiki bino. Kukwakulibwa abantu babulawo obubuzi kati yabikula Bayibuli. That if you confess with your mouth, Jesus ng'oyatula n'akamwa ko nti Yesu ye Mukama n'okkiriza mu mutima gwo nti Yesu Katonda yamuzuukiza mu bafu ojja kulokolebwa. it's with your heart that you Kubanga okkiriza na mutima gwo and it is with your mouth that you confess. era n'akamwa ko n'oyatula bw'otyo n'oweebwa obutuukirivu n'olokoka. Ali mu Baluumi. Gwe tali mu Baluumi 10:10. Tunuulira yabirowooza n'agamba sooka oleke kiki kino. Abantu ge baba baabuzeewo obubuzi. Yasanga Bayibuli n'agamba sooka oleke byebiki bino. Abantu baabuzeewo obubuzi mbu kwe kukwakulibwa. Tunuulira mbu kwe kukwakulibwa abantu baabuzeewo obubuzi. Tunuulira n'agamba Mukama Yesu. Never a true believer before all of this happened, but Sibadde nga mukkiriza wa mazima emabega wonna. am I now? Mbadde mbuusabuusa naye kati sikyabuusabuusa n'omutima gwange gwonna nzikiriza. Help find Chad. Gayiridde. I know he Onsaasira onsonyiwe. Ntaasa nyamba. Yesu. Nkwegayiridde. Please help me find my sister. Nyamba nzule ne sisita wange. Out of Chad's wrist. Nyamba ne chipo eno eri mu Tanner bagimuggyemu kubanga etadde obulamu bwe ku risiki. I know now. Nkitegedde ddala nti Katonda oli wa ddala. Kukkiririzaamu kati n'omutima gwange gwonna kubanga by'oyogera bituukirira. Ebintu byayogerwa ddadda nnyo myaka 12 egiyise emabega. Bituukirira nange mbirabako. Mazima gennyini njikkiriza. Oli wa ddala. Onsonyiwe byonna bye nkoze Mukama. Nenenyeza ntukuza. Kati wakutte Bayibuli okusoma yasomye mu Baluumi essula ya 10 atandikira ku lw'omwenda paka ku lw'ekkumi. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka olw'ekkumi. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwake okulokoka.
baluumye sula 10 olunyiriri lwa 10 kati batulaka be basindise babalekwetigidde enju ya Jeremy gwe yali asula bagituuseeko bulungi nnyo. Baganda bange naawe alaba nga tonalokoka twala omukisa guno weebuunye kiki ekiri mu bayibuli ekireetera abantu bonna okulokoka mu nsi yonna. Kati yajja ateekemu koodi tunuli ababanda batuuse dda awali ssente. Bayibuli egamba okwagala kw'essente kwe kuzaala okwonoona. Timoseewo ekisooka munnaye ekyogerako temwagalanga nnyo ssente. Ne Yokaana ekisooka ensula yakubiri olunyiriri lwa 15 Bayibuli ekyogerako temwagalanga nsi kusinga Katonda. Kakati bano baagala nnyo ssente. Abalokole oli eyo naye nga omulimu gwo gwagala nnyo n'okusinga Katonda. Oliko kati abaga kamaanyi nnyo kubanga ogamba Yesu gwe singa okwagala naye ate nga omulimu oguwa obudde bungi n'okusinga wowa Katonda. Ku mulimu tokola nsobi naye ebya Katonda ne wootuuka leeti mu kanisa tofaayo naye nga ku mulimu totuuka leeti ng'omanya omulimu ogwagala okusinga Katonda. Weekyeki wakkiriza biki kyogedde. Kakati ababanda bayingidde nolira bayingidde room tracking device kaakaaba kamonita kalabula tenant kyeka waliwo atali mutuufu ayingidde. Nolira ono yalingiza teri amulaba kuba babo babanda baagala mbu bafune chipu eno bagatte ensi ebeeremu. Aya tunulira Mr. Tak avayo n'agamba ayagala abeere savior naye nno chipu eri biometric oba eri mu musaayi bwe bakakuyingizaamu kakwatagana n'omusaayi gwo ne kakonekitinga ku mutima gwo n'obwongo bwo. Kati gwe bakakugjamu kubanga kali biometric kaba kagenda kubanga tekakola ate naawe oba ojja kufa kubanga bakasinkinga n'omusaayi gwo. Kano ke baagala okukola ava ku bino bwe twalaba mu kiri ekitundu ekyasooka kya The Rise of the AntiChirst ekyasooka ng'olaba abantu babwejjamu ne bataba na buzibu. Kati baagala ku luno nga bakakuteekamu tosobola kajjamu. 666 anti Filipo Taka akyali ku TV ayogera ono tana yakisooka n'akuboona omubanda n'amugyako ne gwe tubeera wamu tubeera b'amaanyi gwe tubeera wamu tuli omu tusobola okwefugira ensi eno. Mr. Taka bulijjo tagwa ku TV ensi yonna kati emuwuliriza afuuse omukulembeze agatta ensi yonna kyabulako ye chipu abeere nga tolina kyomukweka. Mbadde mbagamba chipu gye twalaba mu firimu mu gundi paati eyasooka yalinga omuntu asobola okugijjamu n'aba nga talina buzibu naye ate ku luno akaseera kati gye baagala okukola ng'eri biometric kibagamba nti nga tosobola kugijjamu nga chipu w'ogifuna 666 w'ogifuna oba ogifuna tokyasobola kugijjamu. Baagala bakola eri biometric nga bagikuyingizaamu tosobola gijjamu w'ogijjamu ofa bufi nga etambulira mu seerozi zo etambulira mu ekonnekitinga n'omusaayi gwo nga n'omutima gwo weekugibwamu oba ofa. Tunuulira kivula bagambye nti yabadde successful mu Tana yekka abasigadde babadde babibateekamu nga bigaana okukola era mu operation naye Tana yawonyeewo. Kati ate balina Tana alina bye yavumbula mu nju eyo kyamugamba anti kyobamanya nti njagala nange banzijemu kachipu kano naye kali biometric bakanzijamu chipu efa nange mba nno yensonga lwaki nze banjagala ndi mulamu tebaagala banzite. Anti nkimanyi taata wo teyali muntu mubi naye lwaki yali akolagana ne bana abaavanti. Tana lwaki olowooza Katonda yanaye yatutte taata anti gw'oli mulunti mulungi naye lwaki nawe Katonda teyakututte. Anti bino ebintu bisooka kukubeera omulungi biri awo. Taata wa Tana yali akola n'avanti bateeka chipu mu baana ekigambibwamu naye yabuzeewo obubuuzi yabuzeewo. Kati ono kabadde amugamba kyeka yabadde muntu mulungi yatwalibbwa mu ggulu nono kwe kumubuuza naawe oli muntu mulungi lwaki tewatwaliddwa. Naye nga bano kibatamanyi taata wa Tana yali akolera mu avanti era nga bye bateeka abantu zikiimu eziri biometric naye ate we yategeera nga byakola bikyamu biyigganya Katonda munnaye yakkiriza ate n'alokoka. Ate ne yamuleetera omuno gwa sigala gwe yali amusabye ono dokita amukolere sisobola kusimulira ove wano baba buzibu gyendi anti kyobamanya Tana wanajja tagenda kundekawo
no ge mukisa gwaffe disappear. Singa nange nabuzeewo bubuzi. By the way, Nobody disappears from Anti abantu babuzeewo era abantu bangi nnyo babuzeewo. Turner. Obviously, that has all these prototypes. He's somehow involved. To say Tunoli kati bajja beekanye. And then you got the pictures of these girls. Some of them have these Waliwo ebifaananyi by'abagala byalaba mu kadeera akali akakitaawe. the same numbers with girls' names next to them. Kyokka ng'amannya galina numbers galimu tabitegeera. pictures and list of girls who've been so. Sokoleke lwaki taata we yalina ebifaananyi by'abawala bano? Nange simanyi. Here's the last message he sent. It says, Message ye yasembayo ye Macrook. What is Macrook? Macro. ng'agamba Dr. Siriwak zanya Macrook byebiki bino tabitegeera. Dr. S. Dr. Siriwak yani ye Wait a minute. Dr. S. Sokoleke lindako. Dr. S. Dr. S. Name of the doctor. Dr. S. Chip research program. Yoyo Dr. Siriwat S. Ye Dr. Siriwat yakola research yo Avanti program. I never met him, but Ye yali akulembedde okola zi chip sino ku bisolo nga bazigezesa. without killing. Ye yakola research yakola chip. He had Nino yabagamba waliwo Dr. Mbanko Avante. yakulembera okukola chip programs zino yakola research bamuyita Dr. Siriwat. Kyemmanyi agenda yamunoonye. We're looking for a way to block that tracking device in the chip since he knows Kyemmanyi kati we're fine. agenda kuba ayiga engeri y'okublockinga tracking device. Those numbers. Sokuleka katudde ya Dr. Tana. Mr. Tana. Kati yali akola ki n'abaana abawala mu bifaananyi? The number. Abawala balina namba efaanagana n'ennamba eyange What does that mean? gye bampa ku chipu yange. Sibitegeera byebiki bino? I think it means that Kitegeeza these chips on animals, they were testing them on these girls. You said bwe yali agamba bagezeseza ku bisolo zi chipu zino bali bagezeseza ku bawala bano tebaali bisolo. Kiki kino yamugyako sigala nga waliwo abajja ajaggalewo naye yeefula abadde anywa sigala kati tabinywangako bimwokya yamutunulira n'amanya waliwo ekitali kituufu. okay. Omuzudde If he knows how to get that thing out of you, we're gonna have to find him. kati kyogamba amanye engeri yasobola okukajjamu ako akantu nakakugjamu n'otafa. Anti siyinza kulinda tunuulira. South Square, 12 o'clock. Kati nno namba yezzeeko. That's like 20. Tunuulira Dr. S. Come on. Let's. Kati mbu buli gwe bateekamu chipu bamuteekamu ennamba ey'enjawulo gye bayita 666 balina namba gye bakuteekamu ey'enjawulo ekwawulambo ku balala. Kati yamulaga ekifaananyi ekimu n'amugamba kyoba omanya nti ono ye Mali gwe mbadde nkugambanga. Albert Hilton himself. Kiki? Didn't Chad Turner's father's name? Anti munaye Tracking now. zudde erinnya eyali ekitaawe sobola kati okumutrackinga. Ekiki? Kimanya leka naye yafa bambi sitole kubanga abaana bano bangamba bonna ba Trace. Give me their exact location. Triangulating his. baagulanga abaana ne babakolerako zi test He's in the where. nga abasinga mbu baafa era mbu yekka yavaayo nga ali successful ye Tana. Naye buli muntu bamuteeka buli chipu gye baakuteekangamu erina namba gye bagiwa ey'enjawulo ekwawula ku balala. Kati gwe embeera namba bwe abalala ba paati eyasooka twakiraba gwe webeera namba 2 mu mmeka omulala abeera n'ennamba endala naye nga 666 yesooka lukaaga 666 sitroko 12 omanya gwe oli namba 2 naye mu nsi yonna gweobeera namba eyo tebeerayo mulala agibeera tesobola kukuvaamu tezikira weezikirira ng'ofa kyebaagala okugenda kweri eddaala eriddako tunuulira. Kati baagala bakuumira abantu bangi mu ntiisa eyo nti ate nja kufa. Lwaki bebelegambanga kafuna gw'oli wako. Okay. Since the tech they were running at approximately. Tunuulira. You've got a 6-block tracking akadde we badde baddukira. Kale yajja amuwa ebiragiro. Musajja ali mu control room, musajja mugezi nnyo. Satana yava mu nju bambi. Yali ya Jeremy. Brother we yamubuuliranga enjiri n'agaana okubikkiriza n'amubuuliranga enjiri. Tabifa. Saawa zino alibijjukira bujjukizi. Kati yajja mu kafo wasuubira Dr. Siri oba Dr. S. Nolira Dr. ya running a research program ya Avanti mu kukola chipu. Tino waliwo gwe bayigga mu katale wonna bamuyiga tuli Bangkok. Tunolira Dr. waliwo uno
kyaka alina gwasu banaye noonya ku bantu ono mwabalabyeko mweyongereyo saidi zeeyo tabalabyeko saidi zeeyo olira ne wali bakitegedde nti Dr. Siriwat agenda kuba munonya. Dr. Siriwat yamuyitira wala muyatya amanya abasajja bamuyiga baagala kumutta manyi bulungi nnyo abasajja baava nti engeri gyava mu pulogulaamu yabwe yabiddukamu baagala kumutuusaako bulamu. Dr. Siriwat Excuse me. nsonyiwaamu efuula nga atabitegere kakati waliwo nakyeka abazudde duka misinde tuno kazi watabitegeera gambe sisita we munaye teyasimattuka kubanga abagala bonna be bagamba mu test bazikoleranga ku bisolo bazikoleranga ku bantu ati banaye mujje ku paaka mbazudde bali ku paaka naffe tunatera okutuukawo amusebo siri watu yagamba leka bamanyi baagala kusanya bulamu bwange yadduuka emisi nono n'agamba banaye tana mufunye yakwata ettana nga wamufunye kokumukuba ira babagambye balina kumutwala nga mulamu yamukuba oguti mu mugongo gwe tozanyira ku ttana nga waali ulira oguti gumugwe bakumutwe ogwo irawo gamba ndabye ettana akyababuulira ekigenda mu maaso eyo You're right on Siriwat ababuzi. to the south end of the park. Okay. Kuvuddeko kirikata tetukuwulira kiki. Hey, baba. There, down there, pull over there. Hey, bitulabudde. Tunulira bannange weta nnyo. Basiba. Bayiga abasajja be bayigga munnange. Ho. Manya nti waliwo obuzibu. Naye nga jukira tebaagala kutta ttala kuba bamuttira chipu eba egenze biometric bakitegedde tebaagala mbukejjemu fe abalaba ekitundu ekyasooka bakimanyibwa abantu babwejjangamu ate babwejjamu ne babeera seefu baagala bakole nga bakakuteekamu oba waabwe oba wageyeena bakimanyi teri muntu ayinza kukkiriza 666 n'abatali balokole era de bakimanyi ekyo nga 666 kya sitaani teeka abasiraamu oba bakatuliki babonna n'abatali balokole bakimanyi 666 eyo yageyeena tebaagala nakugiwulizaako ati baagala baba programming nga zirobot nange bakwase tunulira system tumufunye system ekomeyewo. Red dots are older models of the chip. Tunolira. I don't know why they're there. I don't care. Where is this? By the river near the water market. Just send these coordinates to my PDA. System ebadde babuzeeko kati no yajja abalagirire we bali. Aliwa n'amulagirira we bali. Ta sente zino sebo. Kale kati yabanga kwata sente musajja yayongera yatabula butabuzi kagali. Katukutuku yakavuga buvuzi ate kubatwala mukifo ekirala bannayi. Sajja kireka mupange bamuwa sente we baviiremu yagaana sajja babalagiridde dda we bali baba bataayiza dda gwe ate namutendeke njayo pisto tandika okwerwanako munira gwe baganda bange kuba eya kati nno sajja menaye temulowooza nti firimu z'amasasi vigegana santivamizo ganda ate tutute mu kibanda kyawa tuliko Christian movie ayayayaya tunulira Bebuli ebyogerako mu Matayo 24 olunyiriri omukaaga nti mujja kuwulira ettutumu ly'entalo era Bebuli egamba tebijja kulema kubeerawo kati uno bajja baveemu mu mmotoka gye babafune duka gwe yamusikako ku piki n'agamba sooka ogimpe wano batuuka butuusi gwe batendeke nabo tana yayitawo ono buyisi tunulira baagala okubukadde obutaano baagala bafuna kasente ako bakagabane gayo Daniel zino yakwata mmotoka wano gwe kutaayiza n'agamba temujja kunkwata ba naye nga banna cheats kati bamufunye dda takuupa bamugyeko amage ayize engeri gyasobola okutrackingamu kati ebintu byava ewolozi bazi breakings tunulira bagezako omuweereza amasasi naye ate bamutta ebansobi baagala bamukuba embuna akakkane bamufune naye nga wa
yalemeddeko yaweta ensonda aya gwe tino yateega tunulira soka afunako omu musajja mutendeke jjukira mulembe guno tegujja kuba mwangu abaluganda omulembe gwe twayingidde mulala nnyo amuwulira ekisiyaga kitabuse baagala kulya bisiyaga manyina bagamba nti bali kukola batya tebalisanyawo omulembe gutya Katonda baabi sisita waffe ono buli wasirikira ebigambo ebimugira mu bwongo abantu baabuzeewo munaye bayibuli kyeyita okukwakulibwa abaalaba twasomako mu Makolinso ekisooka munaaye sula ya 15 okutandikira ku lunyiriri lwa 50 bayibuli egamba nti mu lutemya lwa liiso nga tetukyaliwo in a twinkling of an eye the dead in Christ will rise again. Abalamu tebalifa balikakulibwa abafu balizuukira kitegeera bannaye byewuunyisa nnyo so ababitwala ng'ebyokusaaga kati nno aba akyatambula nga Mr. Pike Gale Daniels si gwakubako amaaso oddusa emirundi mingi obadde odduka bulungi saagala kukutta kubaawe nkutta nfiirwa okitegeera babukuba esasi saagala kusaagira mu nsonga eno yasikayo ayagala wamukube kati ono akimanya ate wamutta aba afiirwa genda okukube abuzeewo kyokka bimuluma aya musajja anoonya ssente Gale Daniels atuweereza nga Mr. Pike mukano bamukubira essimu kiki awulira obusungu obugumiikiriza wange bulabika batuuse okukukoma oyagala kundetera kugwa anti lwaki gwampangisa era kuba nkola bulungi anti wotampa chipu mu bwangu ebintu bijja kuba nga si birungi gy'oli nkusuubiza soko ndekemu kugwakola masaji ndekamu omanye obulumi bw'owulira kati obulumi obw'owulira kati obukuluma mu mutima gwo paka ku mukono bujja kutuuka paka ku mwoyo paka ku bwongo amawuggwe ego gaveemu omusaayi omanye okitegeera ekyo obulemi bwogona bw'owulira Mr. Pike njagala mbeere bisiti yennyini eyaddala guva mu by'okusaaga omusajja amubuulidde nka ne byayitamu abitegedde obulumi abeera wala n'amutegeeza nti obulumi bw'owulira mu mukono mugenda bulagira butambule paka ku mutwe paka wa musajja bayibuli nga weekyogera nti mu kubikulirwa 13 onyirira 5 ogusota ne gumuwa amaanyi sitaani yamuwa amaanyi alina n'amaanyi ag'enjawulo abooluganda okukulembera abantu kitwala maanyi wabeerawo amaanyi ag'enjawulo mu nsi y'omwoyo omuntu n'ayogera ekigambo ne kiwulirwa ensi yonna ne kikolebwa wabeerawo amaanyi ffe mukama waffe Yesu wayogera kitukolera ffe abaamukkiriza kuba alina amaanyi mu nsi y'omwoyo kati ne sitaani gw'anaasindika naye agenda kuba n'amaanyi mu nsi y'omwoyo bayibuli yakyogerako mu kubikulirwa 13 olunyiriri lw'okutaano nti ensolo neeweebwa amaanyi ago maanyi munnange tunuulira anti munnaye abakyanoonya ebyokuddamu bikyababuze ensi yonna etabanguddwa puresha etabuse nnyo abantu bababuuza ebibuuzo tebalina kyakwanukula era kati ensi yonna eze mabega wa musajja ayitibwa Philip Taaka yalina ekyokuddamu era sisitimu gyazimba yagenda okuyamba ensi eno kaseera akazibu keerimu amawanga gonna kati sebo gawuliriza Mr. Taaka world in panic ensi erimu kati abaga kukankana abantu bonna mu nsi ez'enjawulo baagala kuwuliriza Mr. Taaka agamba atya bateekawo zi pulojekita kati abakulembeze bonna ab'amawanga ag'enjawulo bakkiriza n'okuziba omusaayi ku chipu ebeere nga tebakyasobola contractinga wasiba omusaayi ne gutatambula ya chipu ebeera tekyasobola kukola kati tibonait bivuddeko tetukyamufuna kiki chipu evuddeko chipu ezigidde nabagambye musajja mugezi era mukama wo tabe musanyifu nga ayakuwadde omulimu nga n'okumunyumiza bino
Kati ne wabisiba jukira naye aba agenda kufa. Chief werekera okukola. Tebakyamufuna naye afa. Amanyi? Chief yenzita. Chief yenzita nfa. Let's get you to the doctor. Eddakiika entono ze yakasiba musaayi okutambula eri ku Chief. Afa. Bakakola nga kakonekitinga n'omutima gwe n'amawuggwe. Nga buli ekimulimu kikola. Bannange tunuulira. Pulojekiti namba eri awo buwumbi na buwumbi babutaddemu oyo. Abavanti. Philip Taka n'ayagala okubagulako ne bagaana. Kati ayagala munaaye afune Mr. Tana. Eyo Chief abeere ng'agikozesa aduplicating bakakube mu bantu bonna kati bakonkone wa Dr. Siriwati noolira Dr. Siriwati yabava mabega. Doctor. Chichi. I'm Chad Turner. Doctor. Worked with my father. Bampita Chad Turner. Okay. He has a chip in him, okay? Wakolanga ne kitange. Reasons ready to be released. Alina ka chip munda mu ye. Ate nga munnaye batugambye gowe kasolo muyamba. Antu yengere munda sirina budde. Tusobole kubeera nga tutandika ku yambalirawo gloves musajja wattu. Kati Mr. Tana eyali kitaawe ya Chad Turner yafa bakolanga ne musajja ono Dr. Siriwati. Ne balokoka. Kati ye bami musajja wattu eyali tata wa Tana n'alokoka nga ye obulokola abutwala serious. Ono ye Dr. Siriwati ng'ateekamu ekyejo. Kati okukwakulibwa kwatuuse atata wa Tana yakwakuliddwa ono yasigadde. Naye kati yategedde nga alina okubijjamu omuzannyo. Anti kitawa nkimanyi taata we takyalabika. Yabuzeewo nkimanyiiko ekyo. Naye lindako. N'amanya nti togenda kumutta. Kati no omusajja ati bamukubidde kalifomu tabimanyi bigenda mu maaso. Era teweetaaga kusooka kukimanya. Beera n'okukkiriza. Musajja wattu yalokoka. Naye ng'olabika nga atidde. Olaba otya feesi yange ate ng'otunuddeeyo. Jukira na basajja aba cheap. Asobola okumanipulating endowooza zo n'amanya by'olowooza. Anti munaaye mbadde ku kibonerezo okumala ebbanga. Wandibadde olina okweraliikirira nkimanyi ekyo. Bw'abadde olunga ku kibonerezo okumala ebbanga. Tunuulira. Yeraliikirira Pike mukama we. Ayinza okujja naye n'amuteeka ku mbeera enkalu nti ate Chief evuddeko ate biki tetukyamufuna tebitegeerekeka atidde. Omanyi Katonda awangudde. Kyobumanyi tandika kweralikirira ku Katonda. Sokoleke biki byayogera banayo. Nange ntidde Katonda. Sokoleke. Dokita Cooper agambye tukoze bingi nnyo nga tuwakanya Katonda naye kyentegedde Katonda. Gutandise omweralikirira yatuwangudde. Tudde e London. Omukulembeze wa London agambye tufuuke nseemu. Era banaye Philip Taka yekka yagenda okutuyamba. Tudda mu tosho. Maka technology yegenda okutuyamba. Okuva mu lukiiko luli baddayo okubuulisa enjiri ya Chief. Era banaye tulaba nga kye kigenda okuyamba. Tunulira tadda ku summit. Abantu bagenda kufuna Chief nga tebabakase. Emigaso gya Chief gigakulabibwa wonna buli muntu abeere nga akikola bukozi nga teri amukaka. Tufunye omukulembeze omwo era yagenda okutuwa obwenkanya. Tudda mu India. Ensi bannaye eri mu katyabaga. Ensonga lwaki tusazeeko tudde emabega wa Philip Taka atukulembere. Tudda mu ensi endala France, Italy, mu Spain. Bannaye twaze emabega wa Philip Taka. Bannaye ndi musanyufu nnyo. Ensi yeetaaga okugattibwa ebeeremu. Tudda mu Vatikani. Bannaye tufune Chief eno egenda tuyamba nnyo. Ensi yagamba kyekyo Philip Taka gwe mukulembeze waffe. Tutwale mu maaso bannange. Tutwale mu maaso. Gwalina solution. Tebeetaaga mu Katonda. Naye nga Bibuli ekyogerako mu Kubikuliro ensolo ya 13:5 nti ensolo neeweewa obuyinza okuva eri ogusota.
kati bagenda bagulira amawulire Philip Taka nga wasobodde okugatta ensi eno era kano ka ID kakwatagana n'ekinkumu kyo kati nno abalokole abamu bakyagaanye okubikkiriza abamu bagamba mu kino Katonda akiri emabega era bagamba banaye si birungi okubeera nga beegatta tunuulira naye nga kino bakiyise New World Order oba ensi empya kati weerina okuba nga etambula anti omunaye omubujjamu n'amagezi naye asooka akakkaneko munaye tunuulira anti munaye mmanyi byensoma kati obusanga na byasoma mu Bayibuli anti kano nkateekako ka device ka blockinga obulumi nekipu enkola yaayo kati agenda kijjamu otya anti kyekisinga kati kyetubatukola anti ekirungi avanti yali ekikoze ku blockinga era kali ku black market nga tebaagala bazuuliwe bantu balala bye bakola kirungi nnyo ekyo tunuulira so bakola ne kagundi akablockinga access eri abalala abavanti kati wakambala abasosobola kubeera access online bakakolera abakungu nga tebaagala babeere tract naye gwe kikyo omanyi ku Bayibuli naleko mu Bayibuli mu Sunday school nga batuyigiriza nzikira nga nkyali muto naye kyo bamanya kati ndi mu sayansa nakukola sayansi kabya Bayibuli nabyerabira nnyo ebya Bayibuli sibimanyi nnyo munnange nange simanyi nnyo naye golowooza alien ze zaabuzizaawo abantu nti oba ki nandigambe bwe ntyo naye nga kyemmanyi Katonda waddala era gyali wadde ndi munasayansa munaye Katonda tebamwerijjako byakola abikola anti oyogedde ng'omunasayansi kituufu naye ate ng'ogwe omuntu olowooza otya nga gwe va ku bino ebya sayansi nange nzikiriza nga sayansi nga bemikugambye nti mazima Katonda waddala wadde tuli bana sayansi tukiwakanya naye Katonda gyali Dokita Cooper atuse n'agamba naye sookoleke nawulirako abalokole nga babuulira enjiri ono Katonda yatuwangula naye yamuleetera ebifaananyi anti bino twabisanze mu dayale ye taata wa Tana ya kituufu embamanyi nze yamuwa ebifaananyi ebyo ono omuwala omujjukira yamulaga muwala omu bonna mbamanyi bonna sokoleke omuwala ono bamuyita Mali sisita wange omuto tunuulira omanyi lwaki teekamu kachipu naawe kubanga obulamu bwe bwali bunafunafu tulabanga tajja kumalako ne tumuleka twamuteeka awalala ekiki gyali mulamu gyali tunuulira bannange omuwala Mali gyali mulamu yamulagirira nekifo gyali Dokita Cooper bannaye munasayansi atuse n'agamba sokoleke jjukira Bayibuli egamba nti enjiri ejja kubuulirwa mu nsi yonna Matayo 24 paka enkomerero weerituuka okubeera ng'ejja Dokita Cooper kiyawulieko ku njiri ku balokole ategedde nti amazima Katonda yawangudde anti kyoba omanya nze Dr. Siriwat oli wa mukisa nti ozza engulu kakiipu kakuggiddwamu tunuulira kale siwasangako sibangako na famire ensonga lwaki munaaye bino ebintu byebagambye ebyokukwakulibwa sibitegeera byebiki anti fe abasigadde wano ku nsi tugenda kubeera nga tutulugunyizibwa tuyita mu kaseera k'okutulugunyizibwa twalekeddwa tetwakola Katonda kyeyagala mu kusooka era gukyobamanya ababa bagenze lwa kisa kya Katonda kyogamba kwe kutandika kw'okuluma obujiji kyogamba AntiChirst agenda kuvaayo ayimuke Dr. Siriwat yayingira nabagamba kituufu nnyo Bayibuli ekyogerako ekyo banna taata wo munnaye yalokoka ate n'anywera nnyo n'abyagala nze nga mbisaaga anti yatandika we twali tukola bino ebintu ne tusoma ku Bayibuli olunaku lumu nga babalokole batubuulidde enjiri ne tulokoka twalaba nga bye tukola tebijja biwaakanya ekigambo kya Katonda oyo AntiChirst agenda kubanga abikuddwa Bayibuli ekyogerako mu Mathesalonika ekyokubiri anti chipu eno kati gyagala akozesa okukola emirimu okubeera ng'afuga
ensi yonna na buli muntu yonna. Tunuulira. Dr. Siriwat amanyi nga bya ddala. Alina bye yajjayo. Warren. Anti manyi engeri y'okuzuulamu sisitawo. A handbasket, and the only person you related to. Ensi webanga egenda mugeyo yena yonna kikyokyogera kuwanyagadde ogendeyo. Kitakupa bitegeera ebigambo bino bennaye. Yamulagirira ekifo we bagenda okusanga sisitawo. Abawala abalala gye baali baateekebwa. Onaasobola okututuusaayo ssebo. Yeah. That's where we'll find them. Anti nekera kyembagala okugamba. Omuwala tana gwe yagenze naye alina sisita we eyakwekebwa mu kifo ekimu. Era wanaamuzuula ne bamufuna. Awo tetuba tetukyasobola kumufuna. Awo agenda kudduka nga tetulina we tusobola kumufuna. Mulira batuza mu kifo ekyo munnange. Waliwo abawala abaali bali mu kwoza engoye. Tunuulira. Do you see anything yet? Ne bajja basooke batangawaaze. Tangawaze ekizimbe. Lindako. Nina abagala bendaba. Soko olabe oba osobola okulaba sisita wo n'omutegeera. Abasimula. Yeye Mali. Mulabye soko mwitegereze. Oyo mwala gwolaba. Yeye. Are you sure that's her? Okakasa yeye. N'omutima gwange gwonna nkakasa. Bagala bameka abali eyo. Simanyi nakumanya bali bameka. I hacked. The father's in the system for theft, assault, illegal gambling. He lost. Anti na hacking the system ekwatagana kutata watana. Abagamba yali mubbi munyazi muyayi. All different forms of payment. Kati kagamba bizibu byakutegeera tata watana waba yali bwatyo. Naye bana be bamuflamingako ye system bamuteekako database kuba yali abadduseeko nga bavuddemu avanti ne bamuteekako ibyo ku system. Oldest known profession in the world? No, Warren, it's not prostitution. What's going on? Bemuvunanyibwa mbu yali atunda abawala abato mu bwamalaya bwali bulimba. Noolira Dr. Cooper agambe kyatandise okweralikirira ye Katonda obusungu bwa Katonda. Kubanga abalokole bamubulira ku njiri n'ateekamu omuwala atono okusaaga. Naye nga kyategedde nti Katonda wa ddala. I get you safety. All right. What's the plan to get to Well, I'm going in along. Abagambe mumugingireyo mu abawala nze nja kubanga mbavuga okubajjawo. Anti munayi kiri dangerous nnyo okugenda naawe. Ate kitya kyoyogera. Tayagala n'okugenda na muwala n'atidde ayinza okumuleetera. Okay, good luck, guys. Beera nga weetegese nnyo. Kale. Yamulagirira engeri basobola okusinkanamu atwala abawala. Tunuulira. Tino bajja bayingire. Mr. Tana. Yalokose ebyaddala ebintu yabigyemu katemba. Kitaawe we yalokoka n'agenda mu ggulu. N'atwalibwa. Kati Dr. Siriwat yali abiteekamu omusaago. Yalekeddwa. Kati yazigumye n'eresome takyayagala bintu bya katemba mu Kristo. Ebintu byayogerwa bino byonna byakubeerawo. Kati mulokole nywera va mu katemba era buli kyokola kikolenga olinga atamanyirwa nkya webinaatuuka enkya bannange. Gamba Mukama soko tuyambe tukulembere Yesu. Bibeere successful Yesu tukwegayiridde tukulembere. Tuna ekyo kyawa Katonda nnyo Bayibuli egamba tusabenga buli kaseera. Efeso 6:18. Buli kintu kyonna kiteeke mu Katonda tokolanga amagezi go bwe gali. Buli muntu yenna wasooka n'asaba ku kintu kyonna kitegeeza aba yesize Katonda. Kituukirire Bayibuli kyeyogerako mu engero ensula ya 5 ensula ya 3 olunyiriri lwa 5. Tiweesigenga Mukama. Kati abali eno bali kuzaala munaye bazanya zaala ate balina ttabu yonna. Waliwo eyajjanga afuuwa oluwa. Mulira. Baali baagala kubaako ge babuzaabuza. Gwe birawo amasasi. Yamuweerawo obwebasa n'amasannyalaze. Mulira. Omusajja wattu Tana. Yasanga bano bali kuzaala eno. Mulira. Ayita emabega. Waliwo akawala kazze eno okubaweereza ebyokunywa. Tunuulira. Embwa zako okulabula nti wandiba waliwo abantu abali eno munda. Nenjukira bano basoose kusaba. Manyi olugendo olwo Bayibuli egamba luyiringisizenga ku Mukama.
buli olugendo lw'osooka n'oluteekamu Mukama ebintu bitambula bulungi gy'oli. Tunuulira kati waliwo akava bakebasizaawo nako n'amasasi. Tunuulira Mr. Tana musajja mutendeke ate obwongo bwe bulowooza. Bajja basuuba mpola mpola abagala tebanneebaka obudde bwa kiro. Ate no bajja batunule munda. Kulika mali mulabye mali. Bajja bafune ebisumuluzo. Tunuulira jukira baasose kusaba operation eno nga tebanagitandikako. Mali yenze piraawo sisitako piraawo. Jukira sisitawe piraawo bannange webali abakyali bato nyazanya piraawo jukira bano basayirandi oba ye piraawo oba yaani yenna. Mali ne piraawo baali basisita balungi nnyo. Jukira bayita muyasanyuka kirungi nnyo okubanga nzizemu nenkulaba. Tulina buli piraawo tetulina budde piraawo. Tugende abagala bambi gamba abagala bonna baveewo tugende. Mujje tugende. Bannaye Bayibuli kyeyogerako mu Isaaya 61 Katonda antumye okujja okusimulula abawambe. Omwoyo wa Mukama ali kunze anvuseeko amafuta okuwulira abawambe ffe ebigambo ebirungi n'okusimulula abawambe. Anti munaye waliwo omuwala omu tusaagala tumuleke abadde agenze kusaavinga abakulu eri gye bazannyira zzaala. Ati bannaye tujja komawo oyo tumukime oyo nja komawo mukime naye nga bano tusose ne tubatwala. Kale tebagadde baleke munnaabwe. Mpola. The window of opportunity, it's here. The sisters of Anti munaye ofunanga omukisa ogukozesa. I got nothing. Kyadi wanadduka. The pike gets him. So tulina kye tusigaza. Kitegeeza baba bagenda kutta nange baba bagenda kunzita. Kati nsinza kuleka kugenda. leave that. Siga byenjogera tobitegeera. I'll handle the rest myself. Nze nsimulula nziruke buluddusi nveewo nawe weetaase. Tabitegeera. Amugambye gwogerera Chadi yadduse togenda kusobola kuddamu mufuna. If Chad gets kumanya yenza akusimuludde. Anti bagenda kututta fembi. Bagenda kutta kuba tebakoze mulimu gw'okumuturakinga yabuze. Nange bagenda kunzita bajja kulaba tisikyalina mugaso gye bali. Nsimulula nve wano. Awulira akyatya okukikola naye nga kyamugamba kya kubanga kati ono musajja bamugyemu ne kachipu tebakasobola muturakinga kachipu kaafudde dda. Tunuulira kaafudde dda kati banaakoma onaabanyumiza ki bagenda kuba bakutta busi ate bamutta obusi kitegeeza ne dokita naye bagenda kubeera bamutta kuba tebalina kye bamwetaaza. Ekyo kyamukuumisizaawo nga mulamu bakyamulinamu information esobola okubatusa kutta. Tunuulira tukyagenda mu maaso vijegenda sanenga bulijjo kansubira omuntu omu ategeera ensonga eno gye ntegeeza abalala. Omusajja yajja yezezeemu amaanyi. Tunuulira azze eri omukulu amwetaaga. What am I, sir? Omanyi ki kyoli Waleni? Worthless. Ate ndi ki? Tolina kyoli. Tolina na mugaso wadde n'akatono tolina makulu. Mubuuza mbu omanyi kyoli mugamuzaseba ate bagamba tolina makulu tolina kyoli. N'ate ffe Bayibuli tetugamba bwe Bayibuli ffe tuyita baweereza ba Katonda ali waggulu ennyo. Sitaani gwe muweereza bannaye abatanalokoka tabasiima talina nakyala naye ate ffe Bayibuli egamba tuli baana ba Katonda ali waggulu ennyo. Katonda tayinza kugamba mbu sirina kyendi maze guno gwenkola gusanyusa nnyo Katonda era andaba nga nina kyendi. Ate n'amugamba sebo chipu yavuddeko sikasobola kuloketinga ttana. Anti nsanyuse nnyo okukuba n'obuvumu okujja okungamba kasasiro oyo naye simanyi nga naasobola okuwonyaawo obulamu bwoggwe. Iwe yagerekaana tunuulira omannaye amasasi gaggwamu bajja basigezeko okulwana naye nga asaba ttana musajja asekula gwe mutendeke. Ino yajja gezeeko okwagala kwesimulula bagulira omukulu n'ayingira n'amusanga. Tunuulira ye Pike. I always swing with Avante on the chip is for the greater good. Ati mbaddemu nga nkolera Avante okumala ebbanga. Life sacrifice will defend mankind. Batulimba nga mbu tusacrificinga abantu abalala bajja kuba bulungi. Twasaddaka abaana mu kintu kino.
ebyo saagala kubinyumiza. Saagala kunyumiza byonyumiza abantu mbu waliwo okukwakulibwa simanya bitya byonna ebyo bibadde onyumya. Nze njagala kugaggawala ez'obulamu. Kyawandiikibwa nti kyangu nnyo eŋŋamiyo okuyita mu katuli k'empiso. Naye ate omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. 1924. Anti kyawandiikibwa mu Matayo 19:24. Bannange amasasi yatta Dokita Cooper bannange yamukumisasi. Naye ate bambi kinsanyusiza nti Dokita Cooper yabadde akkiriza ate n'alokokamu. Yabadde akkiriza Kristo we bamutidde. Amukotingidde Matayo 19:4 olw'olunyiririrwa nti kyangu nnyo eŋŋamiyo okuyita mu katuli k'empiso omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda ubanye ekyo. Ekyo Yesu ye yakyogera. Waleni kyamumalamu amaanyi musajja wange kubanga abadde atandise okubeera nga akwatagana ne Dokita Ku. Nabagamba teri muntu atasobola kulokoka. Olaba n'abasajja bakoze zichipu zino Katonda agenda abakwatako. Kati mmwe abagaana okulokoka bannange mbasaasidde mbasabidde Mukama abayambe. Mukama abayambire ddala. Bayibuli ekyogerako mu Matayo 19:24 nti munnange era nate mbagamba nti kyangu eŋŋamiyo okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Matayo 19:24. Abanoonya mwenna obugagga nga bwe mukulembeza. Kati n'akawala baami baali bakasse. Ati munaye munansonyiwa akawala tekasobodde kusumattuka munnange. Tunuulira. Baami bawulira nga baweddemu amaanyi. Look, I think you did everything you could. Anti kyemmanyi ogezezaako kola kyonna ky'osobola. Chad. Chad tukwetaaga munnange ye Chad Tana. Bamwetaaga ku trip eri bambi kubanga ababeereddewo nnyo. Bayibuli ekyogedde mu Matayo 19:24. Dokita Cooper abadde akyabuulira omusajja ebigambo bye. Bwe baali ba developinga z'eship zino babagamba basaddaaka abantu. Naye osaddaaka y'abantu 10 n'ekintu ne kiyamba obuwumbi n'abantu. Teba loss. Naye bagenza okukiraba ate nga kulinga kuziika buziisi mulembe kugujja ku Katonda na kugufuula mu gyemu. Sinayagala ebintu bino abiveemu. Kati nabagawundi nga mwabalokola abagenda ne mufuna chips ne za COVID vaccine biki. Nga mutidde munaabaawo munaalya mutya munaatambula mutya amawanga era bannange gendereze kubanga ebiseera ebizibu ge binaatuuka muyinza okuwanikamu. So mbakuuti mumala gakkirizaganya Bayibuli egamba nti mugendere nga babafuga lwaki mugaana. Bayibuli tegamba ko 666 wejjanga mugifune. Manyo nalimba balabula nti abaali baagala Yesu we yakolera statement eyo yayagala munaye abantu basasule emisu ebya Kaisaali bibenga bya Kaisaali n'ebya Mukama bibeerenga bibye. Mulira kati waba avuga bingi bimujjira. Ajjukira brother we yamugambanga munaye ku bigambo bya Katonda. Anti munaye akaseera kalitukanga ku nsi kuno tekyaliko. Anti bulijjo brother wange yagamba nga tubeere n'okukkiriza mu Katonda. Akyali ku picha avuga agenda asinkane banne. This tracker's back on. Nenga track ezze ku kiki? Mr. Pike. Akate komyewo byebiti. What is it? His chip just came back. Chip ye komyewo ate kweri. For the docks. Night, Kai. Yamulagirira nti bana yate kati mugende ku mwalo. Get the guns. Ampe mundu zonna. Cool Jackson, get him over there. Bana bagambe bonna bagendeyo. Ayita timu yonna. Kamaliriza akavubuka naye kamuwadde information. Chip ezebuze ate ze. Good lad. Okoze bulungi. N'abalagirira ku myalo. Naye nga kimulumye basa Dokita Cooper yabadde afuuse mukwano. Ate tamanyi nnyo Bayibuli naye ssebo kyamulumye. Mulira. Mulagiridde nti bali ku mwalo. Chipu bwe baba bagimuggyemu ate ezzeeko etya tunuulira. Just get out of here. Mana omanya akasale katuuse. Don't come back. Mudduke mudde ewammwe temudda wano. Tasebulamu bwammwe banasajja si bangu. Great job.
Mayama mukoze bulungi omulimu gwammwe mbasiime ye Warren agambye okusinziira ku Dr. Kupe bye yangambye bituufu mudduke mudde wammwe naye ayagala kudduka bino abikooye bano abantu bakolera abalabidde ddala akolera sitaani mwennyini ajjukira Kupe bye yamugambye kiki omanyi ku Bayibuli nangamba simanyi bingi byemu kyamugira mu bwongo ajjukira Bayibuli bye yamugambye tya Katonda kati gwoba otandika okutya bwe bituuse kuba Katonda yatulaga yawangula abantu bagezaako naye tawangula era bye bakola bye batuukiriza byokka bye Katonda Bayibuli beeyogerako bye yabakkiriza olukusa Katonda lwabawadde Katonda in fact agamba Bayibuli egamba nti Katonda ensolo neeweebwa in other words ne Sitaani obuyinza bwakozesa ne Sitaani talina maanyi gasobola kubeerako ng'akola Katonda amuwa buwi opportunity nti mujjukira sole ya Yobu munnange noolira so ebigambo bye munaye byasigadde tebisigaza Warren kyekimu tulaka akyasinze babadde akola nabo ku ttiimu y'okutulakinga abasiibudde badde ewaka kati mwe abagamba tugondere gavumenti kyava ddi nga gavumenti yeesalirawo Katonda ebintu bye bwa Katonda engeri gye biba bitambulamu ekyo tekibangawo naye nga olaba kitandika okufuuka bwe kityo kituukirire ekyawandiikibwa mu kubikulirwa 13 kati obuyinza n'obukulembera ebyenzikiriza buli mu gavumenti yeesalawo mulina okukola nekyemutalina kukola kibazibula amaaso naye mwe muli awo mugamba kati batuuka ku mwaka muli awo mugamba tugondere gavumenti olaba ne Bapeteru Bapawulo bajeemera gavumenti ng'ebagamba temudangamu kukola bintu bano mu linnya erya Yesu ne babagamba mwagala tutye mmwe bwe mwagala tutye Katonda anti osomako ebikola y'abatume ensula ey'okuna munnange ne Bapawulo bagamba tetujja kuleka abali awo bambi Mr. Tana ayingidde kyokka kati ate Mr. Tana ng'atuuse waliwo abava emabega bwe n'amasasi ayayayayayayaya tunulira Satana yagamba kikino tandika nayo okubaweereza amasasi jukira mutendeke ayayayaya tunulira buli ekyogerako mu Matayo 24 akantu tekagwayo eri wansi Katonda yagibuukamu ye payike akulembera yagibuukamu tunulira muzibu nnyo kati waliwo akalala akajja kaweereza amasasi kagagala kalaga omukulu mukakola nnyo kuba amasasi yetana alina obukugu bwa waggulu nnyo bagala mubatwale bave wano mugende nze nsigale mmalirize bino kati kakiipu kaneeno waliwo Dr. Silva tiyakatadde mu musaayi gwayise ku ttana ne kabeera activated ng'ayagala ku trackinga bano bajje gye bajje noolira njagala okulwana okulungi bino byonna tusooke tubiteeka ebbali naawe kyo kiteeka ebbali ojje bano tusooke tweragemuko omusajja yaani kiyinza n'okulirawo ensobi n'enkukuba essasi kati wano nja kunyumirwa jukira ddagala Daniel simumanyi mangere musajja nnyo muteke gwe yampingi saidi hook triputana azitegeera bulungi nnyo saidi kick sikopioni kick nange azimanyi zonna Take out a unit of elite men. Okitegeera More from you. okubeera mu babinyero olina okubeera omusajja omugumu vaawo naawe awagudde dda gale Daniel omusajja mubinyo gwe n'olutalo luze mu nsi y'omwoyo ow'Oluganda n'okulwanagananga n'omulabe Sitaani Bayibuli egamba tetuli banafu tuli b'amaanyi n'amutomera gwe n'amugwira n'amusamba lokole swamba Sitaani akuyiganya ebintu ebyakulemerako ebyokola byaweewa otadde mu lutalo Bayibuli egamba waliwo ebitajja kuva awatali kusaba na kusaba saba era siiba okuba Sitaani ate nawakuba Sitaani bwa tuli mu Fountain of Living Water Ministry tuli mu biro ebyokumalawo mu Meriki kati nno yajja amumaliriza naye Sitaani waliwo weyeefuula
Past caring about the chip. Genda mu maaso anti nandiyagadde okukuba naye kakiipu akakulimu ako kenjagala Can't kill me. toyinza kunzita nti Have a higher purpose. kubanga nina okuyitibwa okuva mu waggulu mu ggulu yasekono In my purpose. era nayitibwa okutuukiriza ekyo Katonda kye yampita okutuukiriza oyinza kunzita nga sikituukiriza ti wajja mmalirize waliwo amasasi agaamukuba omusajja amugambye nayitibwa kuva mu ggulu ekyampitibwa okukola nino kituukiriza amukubi yewaleni yamwongera amalala yanyize yewaleni nasobola okukozesa omuntu yonna woowe fa waleni yanyize waleni yanyize ssebo Paike abadde yefudde kamenyo naye ssebo tasimakise amugambye nina okuyitibwa okwawaggulu mulokole bayibuli ekyogera bulungi nnyo mu Baluumi 8 baganda bange nti ffe twayitibwa era buli muntu yenna ali bannaye ntira baagala katonda ebintu byonna abibakolera ku lwa bulungi abalingo abayitibwa nga according to his purpose, that is Romans 8:28 n'okukkirira wansi. Buli muntu yenna Katonda gwe yatonda ku nsi kuno waliwo omulimu gwe yatondebwa okukola. Tondebwa kukola bino byenkola okuvunula nga firimu zino ez'obwa Katonda batondebwa kuyimba kubuulira njiri batondebwa kukola n'ekisukka mu kimu abamanyi ku Matayo 25 anti munnaye mbadde nina okujja okutaasa ngo byankutteko okukuupa be yaŋŋambye era ne sisitemu n'adengi gyaminze nga nkugulira obudde oyiye engeri gye weerwanako kambi musajja wattu Wareni ebigambo byamukutteko okimanyi nga ne Wareni naye yakkiriza n'alokoka ebigambo bye byagayigayiza mwawo ne Dokita Cooper ebyamulesa kyekimu mulokole naawe kisawe gw'okugiranga ogw'okulokoka tobulinza nkya lokoka leero njiri nkya musango ye Wareni mwagadde ogenda n'obuulira omuntu enjiri n'agamba nja kulokoka enkya nilokoka luli bino ensi gyeraga Luganda mulabe G20 summit ensi superpower 20 emabega zibadde nga G6 nga ziri ensi mukaaga kati zafuse G7 nawulidde mu ziri G10 superpower ensi ziri 10 ze superpower ezikolom zezisalirawo ensi eno ngeri gyebetambulamu akasina kajja kutuuka nga ziri G20 superpower kati zino ensi endala nga ziri okugoberera bugoberezi nolira Dokita Ami musanyufu nnyo asiimye nnyo enkola ya Tana era abaleseewo agenza akole obuvunaanyizibwa obulala naye nga Tana statement gyayogedde njagadde nnyo mulokole ng'okyali okola byokola byonna omanyi papasiyo omanyi ekigendererwa ekyakuleesa ku nsi kuno buli muntu ali ku nsi kuno waliwo ensonga eyamuleesa ku nsi United Nations Emergency Crisis Assembly tenolira ye Philip Taaka so yonna gwewuliriza manyi kyoliko gwe ssebo waliwo yamulumba era ayagala kusiranya bizinesi z'abantu ogobeerewo nga gwe businessman olwo tegenda kutula butuuzi awo tukuwulirize nga olutwalako ekifo kyaffe eky'amaanyi tugenda kukusaanyaawo gwe ssebo wona atandika ebyo toyetaka kulwana naawe kikyoyagala kyogere bwogezi nkikuwe kyogere wembanga nkyagala nga kikaluba nnyo gwe kyogere bwogezi olaba baba si kikuwe nogeba industry eyo newekiba kikyonna nze nsobola okikuwa newembanga kikyoyagala kyonna nsobola okikutuusako neesiga toyetaka kulwana tuyambagane buyambaganye fuuka omu bwembulira bubuulizi kyoyagala nkikutuuseeko omulaba Philip Taaka alina akalimi akasikiriza ensi yonna egoberera oyo wayogera buli omu agamba kyekyo bayibuli ekyogerako emyaka egisooka ejja ensolo y'okufuga gijja kuba myaka gya mirembe buli muntu yenna nga asanyukidde tekinologi bannange era kalungi seetagana kugenda mu banka tukambeera mu mukono ne mmanya sente zange byonna ngula buguzi nga seetanya na kusituka nga buli omu asanyukidde tekinologi yatandika anyumiza abaana bano kigambo kya Mukama mu bbaasi anti mu luberyeberye ensi yali njereere nga yetabudde ng'ekizikiza kitudde kungulu ku buziba omwoyo wa Katonda n'amamira kungulu ku buziba kw'amazzi Katonda n'agamba nti wabeerewo ekitangaala ne wabeerawo ekitangaala Katonda n'alaba nga ekitangaala kirungi
And God divided the Katonda n'ayawula ekitangaala ku kizikiza. And God called the light Katonda ekitangaala n'akiyita omusana. darkness. He called Ekizikiza n'akiyita eki. Badde abasomera mu lubeerya by'ensula esooka kutandika. Kati ensi atandika okusayininga kiwandiiko ekigambo bannaye kuba nsi emu. World order. Basayininze kulya bisiyaga. Kusinza nsolo. can happen Tere kusinza Katonda omulamu. 666 kati wano. and fight back. I'm grateful to have Malik back in Anti ndi musanyufu nnyo nga Mali yakomyewo omulamu bwange. of captivity Okubanga Katonda yamusimudde mu buwambe. to a tragic tale. Tunuulira. Naye ffe The story olugero lwaffe lukyagenda mu maaso. is descending into darkness. Waawa. Naye abooluganda And- bino ebintu tebijja kulema kubaawo. Bayibuli ekyogerako tebijja kulema kubeerawo. Abakola waliwo abantu abateekisa ebintu bino babateeseza gye mutamanyi. Bannaye ffenna tuli mabega wa Philip Taaka. Tewali buzibu bwonna. Era bannaye nga kyakitiibwa nnyo okubeera mabega wa Taaka. Bamumanya New World Order ndi musanyufu nnyo abakulembeze mwenna abanneegaseeko. Era si tekiyamba nsi emu wabula buli muntu yenna ku nsi. Okubeera nga twekuŋŋaanya okuva mu katabango katubaddemu ensenga ebiri mu mbeera embi. Tulina okukozesa omukisa guno okwezimbira ensi ennungi. Era b'amaanyi nnyo tukole ensi esingako gye tubaddemu. Era okubeera n'ensi empya ey'enkya nga nnungi. Ensi muneegatteko. Philip Taaka, Ivan Kamaras, original names. Tunuulira. Kakati mbabuulira abooluganda. Waliwo abateeseza ensi eno. Batuula eyo gye mutamanyi. Ne basalawo ensi etambule nga weerina okutambula. Kati we mutaabeere bannaye abafaayo. Mujja kwesanga ng'ebintu si birungi. Buulidde. Mulina kuzuukuka musabe. Anti Bayibuli egamba tugondere nga batufuga. Nga n'amagezi. Twayingidde dda mu mulembe omuzibu. Kakati okulokoka. Bambi. Baagala osubwe mukisa guno okkiriza olokoke mu katemba. Olabye abooluganda nga bakkiriza ne balokoka. Ab'emputu bonna kana akaseera saana okasanga kubanga si byangu. Ensi gye tuyingidde ekisiyaga kitabuse mu nsi yonna. Ensi zisayininga. Abalokole fe balina okusabira eggwanga lino. Kino ekintu si ya mwoyo. Mwoyo guba mwoyo. Tolowooza nti omuntu ava buvyeri n'agamba kati bannaye kati bisiyaga bendeese. Nedda si ya mwoyo. Era guno omwoyo baba bagukoledde ne Shadrach kuva Magombe underground stand gy'atuula. Ffe tutafaayo okusabira pulezidenti waffe n'abakulembeze ne tukuba omwoyo guno mu nsi y'omwoyo ffe ab'ekkanisa. Annange mbasabidde obutatya Katonda bwonna babeeramu. Ayagala okulokoka siyinza kuyisaako omukisa guno osobola okuddamu ebigambo bino nti ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Kusaba osaasire sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa era ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Gwe Sitaani nkwegaana n'emirimu gyo gyonna n'ebikolwa byo byonna era nsenga ekikka ekipya ekya Yesu Kristo. Weebale Yesu okunjagala. Weebale Yesu okundokola. Era njatula n'akamwa kange kati wali ampaliriza ndokose. Amen. Tudde ebigambo ebyo kusabire Katonda yatonda eggulu n'ensi. Mukama nsabira buli muntu yenna akkiriza n'alokoka. Nsabidde ekisa kyo n'omwoyo gwo omunyweze anywere aleme kunafuwa n'okuddirira. Mukama gwe watulokola naffe n'abo nabo obalokodde. Mbasabidde okunywezebwa omwoyo omutukuvu abakulembere buli mu kintu kyonna kye bakola. Ow'amaanyi n'ekisa ekiva gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye n'okukkiriza nga mmanyi nti gwe Katonda alokola, gwe Katonda anyweza. Ensigo gwazisimba, gwazimeza era ne zisobola okuba nga zivaamu ebibala. Weebale Yesu, weebale Katonda waffe. Nsabye n'okukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati gwakkiriza n'olokoka kimanya nti oli mulokole. Sobola ogenda n'onyumizaako mikwano gyo n'obagamba nga walokose nti wakkiriza Yesu Kristo. Ekyo kijja kubanga kikukola bulungi nnyo.
nga kikukola bulungi nnyo. So Mukama abampeere mwenna omukisa. Fountain of Living Water Ministries nateera mbatumidde, Nasuti Miracle Center mbatumidde, ya Mukisa Victor muto wange ne Mukisa Shadrach muto wange nkutumidde nnyo, mukulu wange na Samula Evelyn nkutumidde, na Miracle Faith nkutumidde, na Chujo Irene nkutumidde, Brother Charles Chilege yankutumidde, Rose nkutumidde, ne babiri nawe nkutumidde, ne Katomba tumidde, Amos, Joshua, Mirabu, Nathan, Miracle mwenna mbatumidde, ate ne Kato Rose nkutumidde ko nnyo, nkwagala nnyo, na yes ne mukwano gwange Caroline Nanyange nawe nkutumidde, kwagaliza olugendo olulungi munnaye Germany, Mukama akulembere. Ate era kitange Mukisa John gwe nkutumidde akensuso kubanga bino wabiŋŋamba, ate nga munnaye byaddala sikulimba. Yes, Producer Rennie Kasubiri byankutumiddeko nnyo, ate nga ne Revelation nkutumidde mwanje. Brother Semakula